ice ate wa ice bwatunda bwolya bana yetunsinga kubanga onana yambadde na white kyekiriwo bro era just mwana waneno bimanyi kuvimbana kati otunda na ice amala okuyiriba onzukiza nga akyali mwana muto twalyanga tekwali amanya kyekirimukoza ku bantu manye ebbanga lyetunulindire tumanyi myaka emeka musama zebbanga ampe emyaka nataliiko amyaka emeka ena 2 3 yamaze gajivuto nekibeerawo kati nze njagala owulireko no ice ebyekivugo bitadde bantu obange era amasene bukola oli aizo galyane ndwana zangu kalaisi kati kano kalaisi kana kantu kanusu 10 kanusu olu kati onda kwa tunda obuntu obubiko ina family yo namuliba zokuzitane ekidole ya mumubera muri bantu kati kokenanga mbulira okumana nabuno embuga nezisinga zirina amasomero kwenkolera olaba kubuleke buli budde osagera katambulika yabanyagokwa mazira mpita pafiyo masenge abamubizinoonya tebazijjabuwe ageringa alozagera biri ebiri aberi agere kuyala nawesaza akawero rasta ayambalidde festival abalonda bakirabira biri mu festival ya KCCA olunaku olwaleero rasta nsibula abantu mugambo okusemba wata ice omweririra abantu banalyaki iteko kwamweranga maseo nakuwaufeine kano nkalye naye enkalye ogera kumpa epaati ono wenkalire ogera kunkubisa epaati damba wasooka okubisa epaati kitegeeza epaati tegeeza omubaati kale olwasa olwasa yepaati bannange olulimi lw'abayaye silusobola abaasitamanya anyway sibula abantu lwasitawute abali yona abali eyo basuubadda temumanyi kale abali abasinga tebamanyi kyekiri wano saawa sino nga tebalina omumanya olaba teerira kanengamba sitenakola losi ankalye sente zeweesiri ekitegeera atwanjogera namu ekyomunaana kyange tekinsiibwa nembera nga ndiddeko wano kano simanyi kati baati yange nali kimuenadde kimapro naye abantu mato basiibudde abavubuka babagire bakubiriza okukola si buli ayambala bwati nti abamuyaye omuyimba byalina kati nkutte maike engoma zange eva ku topu 10 mpita african humanisisani nsoma sapuli bible ne Qur'ani nkyaweko nanywerako ddala amajani nini kololo kwinina aspirini pleasing results zizalese oxygen eno si preparation kabondeyo okusaidia mubayole gye basinga muli production abalonde abatula bayeze hadida kigozi tukyagenda maaso pai babala kukyabo bale kusubscribinga ekyatambulira ddala mu bantu ab'enjawulo olunaku lwaleero tuli ku KCCA City Festival olunaku olwaleero 2025 dirwe mwasemba okulaba ku kintu ekifaanana bwe kitiwa ne Kampala ndoozi era mu biseera bya Jennifer Msisingo omuvubuka w'Abaganda naye olwaleero it's happening it's
going down waneno ku Kololo Independence Grounds era abantu webali bayitirivu nnyo kampanizi ez'enjawulo bambi zettanidde ekintu kino so beerako ngenda kubeera kutwalamu era nga mugulaka abavubuka ab'enjawulo olunaku olwaleero